zigaje Arsenal bagenda kulamuka enkyukakyuka omusambi Martinelli ayingira mu Alexander Lacazette tugambye empaka za Premier League ne Gao Sport Betting wakabiri ka PSG Church defense ya PSG hari ahondo shakoro Kabuz kubiri kulwa n'omusambi ali wansi wa ttiimu y'Wolverhampton Wanderers tulina kyosubwa nnyo bejjakatwega ttako kati Arsenal ekyabala eggool emu nga zibo Wolverhampton Wanderers wano Kabuz kubiri kirana musambi akatinyi tajimwe kimwe kabimene katulabe zikyali eggool emu ttiimu eno eya Arsenal zikari byo bisigaye kibagitanga batanga mu kabiri yabahasi esamba timu eyo eya CSK Moscow timu ya Zenit mu baganda ffe bali e Russia baliyo munene okugenda okumenya ebitooke naye ng'omusambi the hot tumulaba afuluma ekisaawe ono wa timu ya Wolves yagimba eggoolo ekyali emu ku bwereere tenesi n'agamba wayi omalakayo wayi bakubeko bulakoba obwange buganye naye Arsenal ewulidde nti bano bakwekugwa ku mpira bagunyemuko negenda bugenzi bwe Levante efuna Equalize Barcelona zikyali eggoolo emu ttiimu eno eya Arsenal nga zimu ttiimu ya Wolverhampton Wanderers manyi City oba erindabidde ki simanyi eri Liverpool badde efuna Equalize bamutomeddemu kubafwa Liverpool bagitamu eyetta omuntu awo Matino Marumano musaba timu ya Arsenal Tiene nakwadde omulangira Mesut Ozil timu ya Arsenal bakyayiya mpolampola mu ntawaano oyinza owulira ekintu bayingira byaneguzya omusaba timu ya Arsenal yetonola nagwa omusambi Mesut Ozil timu ya Arsenal bakyatetenkanya Yesu nariyo watimu ya Arsenal mpwe abadde ayagalagalwa mbeeto kigeza nakuja n'okutumira mu komite David Luiz watimu ya Arsenal bakyagezaako okuyema Aubameyang wadde omusambi Martinelli watimu ya Arsenal onaateekako ka cross wano ompya negenda bugenzi wa goalkeeper tulabe janjana ko Arsenal ekyabala eggoolo emu nga zibo ttiimu ya Wolverhampton Wanderers bano ku mpooza akaboozi 2-8 akatenyezeemu edafama eggoolo ekyali mu ttiimu ya Arsenal mu ddakiika 62 nga Wolverhampton Wanderers 0 tuli mu mpaka za Premier League gwe yakatwegattako kati yinza okugala okyusa ebyawandiikibwa kati timu eyo eya Aston Villa nkugambye gutabuse Liverpool bajagala mu namba 2 naye omusajja muwanvu baaba akaboozi 2-8 timu ya Arsenal katulabe ekintu etambula akawungezi kona ku lwane balumba omusaba timu eno eya Arsenal kiragenze bugenzi bweru tugambye Barcelona bamugase okola eryemu kwemu gomujona Gao Sport Betting egikuleetera omusambi Jose Campana oba tiimu eri eya Levante Barcelona bamukuba namba 2 wano oyinza owulira eki omuganga lubadde kino luyimba obati mwansabye zikyali eggoolo emu ttiimu eno eya Arsenal nga zimu ttiimu ya Wolverhampton Wanderers tugambye tuli Gao Sport Betting akawungezi kona ku lwaliro gwe yakatwegattako katulabe eri Levante efuna namba 2 ku ttiimu ya Barcelona ttiimu eno ya Wolverhampton Wanderers corner kick erya ttiimu ya Wolverhampton Wanderers corner kick
Corner kick ya timu ya Wolverhampton Wanderers ya Moutinho. Aje mpira mwa kwenye kujana kutoka mkumpe. Etono chikulaga mpira si fudu, mpira jandibanga si fudu. Maguje timu ya Arsenal betasiza. Kino jandibanga byaddala lwalero bino bye tujiddemu mimimu. Kino kutugambe Liverpool enonya ikolaiza. Man City naye bamulimu wadali waka. Choba kiba kibimba kya mitwale meka wali mu gala. Nga wagambye aka Southampton kano kakagezesemu n'olukumi tomanya nga wagaye tomanya. Ebyo mpira bizibu tomanya. Odi 26. Oteka mwetwala birigomo mukaga bagakuwa